Ono ye Juliet Buyondo w'emyaka 52 omulunzi w'ente n'embuzi mu zooni ya Kasanja mu Town Council y'Enjero mu district y'e Buikwe. Buyondo yatandika okulunda mu mwaka gwa 1999 nga yatandika n'ente emu gye yagula okufunamu amata g'abaana be. Mu kiseera kino alina ente 23 omuli n'ez'olulyo nga Fresian, Jaze, Ganze n'embuzi omuli Seneni ez'amata ne bbowe ez'ennyama. Tuli balunzi aba zero grazing. Biki bye mulonda? Tulonda ente ez'amata, tulonda embuzi ez'amata ze bayita Seneni goats n'ez'ennyama eza bbowa. Buyondo alundira ku bugazi bwa foot 8 ku kikome mu ngeri ya zero grazing. Agamba bwe yamala okulaba ng'ente gye yatandikirako ekola bulungi yagenda agulayo emu okutuusa lwe yaweza 4 nga zino ze zaagenda nga zizaala okutuusa kati lwe yaweza ente 23 ku faamu ye gye yatuuma Pajo. Ente emu nga ntandikira ddala nagireetanga kwegamba ey'okuyonsa abaana just naye nagenda okulaba ng'omulimu gwennyumira niraba nga nyinza okugufuula omulimu era okutuusa lwe nagufuulira ddala ki omulimu. Alina enkolagana n'ebisolo bye era nga bategeeragana nga bw'aba agenda okuzikama aziyita mannya nezisembera. Ku ntandikwa agamba yali azeekamira naye kati alina abakozi 3 abamuyambako buli omu gwawa $88,000 omwezi. Nkuliridde kati sikyasobola naye mu ntandikwa nazeekamiranga nakamanga era kubanga n'abakozi abajjanga okujja ku faamu yange nze nabayigirizanga nti bakama bwe bati. Juliet agamba nti ku nte eza 23 mwenda zikamwa era ng'afuna wakati wa liita 10 ne120 olunaku ng'akugamba n'akatale k'amata weekali ng'agatunda wakati wa $110,000 n'N1,400. Amata tulina ababbanka be tusaplayinga tubaako ne bakastomers baffe 3 bonga ba mwezi n'abano be bayita abasunda abalala bajja okugakima ku faamu. Ente aziriisa bisagazi bye yeerimira, omuddo omukalo, ebikanja n'ebirala. Juliet agamba talunda nte nnume ku faamu ye era nga bw'ezaalwa n'eweza emyezi 9 ng'agitunda wakati w'N9,000 n'akakadde. Nga tugitunda ewezezza ezimu olwokaffe endiisa eyaffe yalinga nnungi. Oluusi nga tuyinza ogikuguza nga ya myezi 9 oba mwaka gumu. Akugamba yakamala okusoma engeri gye bakolamu yogurt n'ekigendererwa ekyokwongera omutindo ku mata ge. Twatandika omukola omusomye ng'abayoba be bamutuyegereza kati tuli ku step ya kuzimba something like a factory. Ayambye abantu bangi ku kitundu kye nga bangi bagenda gy'ali okubasomesa ku nnunda ey'omulembe. Naye kati nga bwe tuli wano ku kkubo yeegomba ayitawo n'alaba neyeegomba n'akola ki nagamba nange kankole naye nga eriyo bangi abatulabiddeko abaagala obasomesa ng'oli yayagadde tumusomesa. Mu ngeri ey'okukekkereza ebyokulya ente ze bye zifissa ate byaliisa embuzi nga nazo zimuwa amata gatunda wakati w'4,000 ne5,000 liita. Tulina bakasitoma baffe bo be bamanyi gye bagasaplayinga kubanga bagatwala mu homes tulina n'abagatwala mu hotel. Buyondo agamba mu biseera by'omusana asanga obuzibu bunene okuliisa ensolo ze. Ono obusa bwakuŋŋaanya okuva mu bisibo bye ate bw'atwala mu nnimiro y'ebisagaze olwo ne bisobola okukula obulungi ate mu bwangu. Mu myaka 5 okuva kati alina ekiruubirirwa ekyokuleeta ebyuma eby'omulembe ku faamu ye n'okwongera okugaziya w'akolera emirimu. Kyokka akuwabula nti ng'onoofuna mu bulunzi olina okukuuma ebiwandiiko naddala okukuyamba okutegeera ebikwata ku nsolo zo. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.